kati abantu banzarwa tinkalyaga muntu. Bwatyo mukyala wa Asaf Muhimbise bwe yeegaana obutalyanga ku muntu okuva lwe yazaalibwa era n'enviiri n'engoye eby'abagenzi ebyasangibwa mu kibanja kyabwe baali babireeseemu buleesi olw'empalana zo ku kyalo. Bino byali ku kyalo Lubumba mu ggombolola y'ekyalo Lulangira. Kyokka oluvannyuma lwakyenkana ssabiiti nnamba nga bali ku poliisi bakunyizibwa, bano bakkirizza nga bwe baali abantu abaali bazze okubudamako mu maka gaabwe ekiro oluvannyuma lw'okulemererwa okutuuka ewaabwe. Bagikakasiza ddala nti ekikolwa kino bakibeeramu bulijjo. Poliisi ekutte abantu abalala 6 nga kigambibwa nti kuliko n'eyayamba okutambuza ennyama mu balirwana ng'esibiddwa mu budeeya nga na bano bagwa mu kiti kye kimu. Era nga bagamba nti okunoonyereza nga kuwedde bano bakuggulwako omusango gw'okubuzaawo abantu sako gw'okutuusa ebisago ku Deus Bandi eyali agezaako okutaasa mukyala we n'omwana ow'emyezi omwenda obutaliibwa. Kigambibwa nti mukyala wa Deus Bandi n'omwana we eyali ow'emyezi omwenda baaliibwa mu kiro ekya Sande ewedde bwe baali bava kuziika kyokka ne babula bwe batyo kwe kusalawo okusula ewa Semaka Asaf Muhimbise akkiriza nti yabalya kyokka omwami n'asimattuka nga ye yabalumiriza ku poliisi.